Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Buno bwe bulamu bwa mwana muwala Nansubuga Brenda n'ebimukwatako byonna okuviira ddala mu buto bwe. Yazaalibwa omukyala Nakigudde Lydia eyeddira enkima, ate ye taata we ye Kiwanuka Godfrey eyeddira emmamba, era nga basibuka bbombo. Nansubuga Brenda yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu 23, era yazaalibwa mu ddwaliro ly'e Mulago. Brenda mwana wa wakubiri mu famire y'abaana 7, nga wano abaana 4 balina maama waabwe, ate ye Brenda yazaalibwa maama ne baganda b'abalala 2. Maama wa Brenda ye mukyala mukulu, era ng'omukyala omulala ye mukyala muto. Brenda yakula ne mujja wa maama we, era yatandika okusoma mu 2005 gye yatandika okusomera nassale ku ssomero lya Infant Images Nursery and Primary School Katooke, era gye yatuulira ne primary ye. Yakulira ku kyalo Jjinja Kalooli, era yakuzibwa abamu ku bakyala b'oku kyalo, era omukyala ono yafuuka maama awataali maama we. Olw'okufaayo, era yafuna emikwano egy'enjawulo okuviira ddala mu buto bwe, nga muli Catherine, Bridget, Christine n'abalala bangi, naye abo be baali ennyo ku lusegere lwe, oba tubayite banfanfe be. Paka kati bakyali ba mikwano. Obulamu bwe tebwali bwangu kuba yakula ne muka kitaawe, era maama we yamulaba bukulu. Secondary ye yasomera ku ssomero lya St. Thomas Aquinas Jjinja Kalooli, era yatandikirayo senior 1 mu 2015 paka senior 4 gye yatuulira. Essomero lino lyali ku musingi gwa Bukatuliki, era ng'eddiini kintu kikulu, nga ne bw'ojja ng'oli musiraamu okugenda mu kyaki kyalinga kya tteeka, ng'era teri muntu akkirizibwa kusigala ku ssomero ng'essaawa yakusaba. Buli Lwakusatu bagendanga ku kyaki Jjinja Kalooli, ng'eno kyaki y'essomero oba ey'ekitundu, okusinziira nti essomero liri ku ddiini ya Bukatuliki. Ono teyakomaawo, ne yeeyongerayo mu siniya ey'okutaano, naye yatataganyizibwamu COVID eyamalira ddala emyaka 2 nga bwe babawummuzaamu bwe baddamu okusoma, era kino kyabatetegana nnyo abayizi b'ogwo omwaka olw'ensonga nti baasoma omwaka gumu ebintu bye balina okusomera emyaka 2. Baakomawo okutuula obutuuzi siniya yaabwe ey'omukaaga yokka, era gye baasoma era ne batuula mu 2022. Kino kyakosa nnyo abayizi b'ogwo omwaka kubanga obulwadde bwa COVID bwabayisiza ddala bubi. Wano teyakomaawo mu vacation oba mu luwummula lwabwe, yagenda n'abeerako ewa sisita we gye yamalira ddala akabanga, sisita we ng'alina amaduuka, era Brenda n'akolako ku dduuka erimu kusobola okumufunira ebyokukola aleme kutaayaayanga. Brenda yakolanga mu dduuka ery'engoye oba giyite boutique, ng'atunda engoye, era we yabeereranga ddala. Olwamala n'ateekawo akantu k'olweggulo, akuuma k'emberenge bwe yasiikanga emberenge z'olweggulo, mpaka oluwummula lwe waggwaako n'agenda ne yeewandiisa ku yunivasite. Brenda ebibuuzo bye we byakomawo ng'ayitidde waggulu, yagenda ku yunivasite ey'Obwakabaka
gye bayita Muteesa the First Royal University gye yasaba ekifo era ne bamuwa koosi ey'amawulire gye yali ayagadde mu 2023. Koosi eno Brenda agikoze era agikoledde emyaka 3 nga wano ali mu mwaka gw'ogusemba ku yunivasite era ng'ali mu kumaliriza diguli ye ey'obwamawulire. Yunivasite eno yakolerayo emikwano egy'enjawulo nga muno mwe muli Rose, Kagezi, Namiggo, nga mwe muli Nasozi Amina, mwe muli Mugema Rodini n'abalala bangi era bayise mu bintu bingi nnyo ng'ab'emikwano ate nga n'enkwatagana weeri mpaka kutuuka ku ssaawa ya kumaliriza. Ng'abalwadde bawona